firimu abasinga okuba ate nga munyumirwa firimu omukulu ono gwebayita VJ Junior abasinga ndowooza mumumanye. Omukulu ono olunaku olwagwe sobodde okuba ate nga tukubuulirako twamufunyeeko n'atubuulira enteekateeka nga bwomanyi nti Mani yakubye Liverpool awo nno kibeera kika ate nga Mani buli muntu oba oli awo buli omu awagira Mani si bwe kiri kale. Omukulu VJ Junior abasinga ndowooza mutegeera bamuyita Mary Smarts matovu omukulu ono okuyimbira firimu omulimu guno gutandika webback mwaka gwa 2006 yasobola okuba ate nga atandikira naye nga omukulu ono saidi zebwayiseeyo kawempe yasobola okuba ate nga asibuka yasomerako mu masomero ag'enjawulo nga Bat Valley n'asomerako Happy Hours ne wala wangi nnyo wabula mwagwa 2004 yasobola okuba ate nga atandika ebintu bya firimu wano yatandikira mu library ne muganda waawo ne batandika agamba school fees yasobola kuba ate nga mutuusa ku university awo nno obudde bwe yamala mu library kyamuwaliriza nnyo okuba ate nga atandika firimu era agamba yayambibwako nnyo muganda gwe bayita Ronald Nganda ndowooza mumusinga mumumanyi nnyo abasinga ndowooza mumanyi nga Ron Heavy kabaka oyo nno yenna nnyini kazannyo yasobola okuba ate nga muyingiza akazannyo obudde obwo Heavy ng'ebibasinga mu kintu era agamba nti firimu gyasooka okuba ate nga ayimbira bagiyita Air Force One Harrison Ford yasobola okuba ate nga yamusanyusa nnyo era obudde obwo 2006 basobola okuba ate nga bakitandika tekyali kyangu naye yasobola okuba ate nga akimaliriza paka akadde kano wakikwatidde omukulu oyo era ajjukira bulungi nnyo mwaggwa 2006 waliwo omukulu yayina ekibanda kya firimu saidi z'ennansa naawo we yasobola okuba ate nga atandikira agamba yamuwa ssente n'agamba ekintu kino kisoboka ng'agenda kuyimbira firimu gyali 60,000 nga wayimbirira buli mwezi nga ze bamuwa nga wayimbirawo saidi z'ennansana kati no wafunira gapu ey'amaanyi 2008 muganda we gwe bayita Heavy yasobola okuba ate nga agenda ku kyeyo mwagwa 2008 n'agenda e Bungereza eyo awo nno yatandikira okuba ate nga akitambuza TV we zajja mpolampola awo nno naye n'asobola okuba ate nga ayambuka VJ Junior wano twasobodde okuba ate nga tumufunira atubuulire omulimu gwa firimu guno nga bwe gutambula firimu kyezimufuula ezogamba nti ye azirabanga ez'enjawulo